going to bury Helen personally. I am a Ugandan. This is our member of parliament. She's our property. She's our property. Honorable members, I want us to give, honorable members, I want us to give Honorable Helen a dignified send-off. Dignified. And that's why you see NUP is this side, NRM is this side, and we must respect our colleague. And I pray there is nothing that is going to happen. I am going to be there personally. Speaker Akakasiza okuatendinga Amaaziga ga Honorable Helen nera n'akikkaatiriza nti ogwo omulambo gwaffe, that is our property. Ogwo omulambo gwaffe, that means alina eddembe n'olukisa olugenda okuziika era n'akikakasa mu lwatu nti tewaliiwo kigenda kubeerawo. Temutya, tewaliiwo kigenda kubeerawo, tewaliiwo kigenda kutuukawo. Ebyo byabadde bigambo bya speaker. Abantu bangi basobodde okubeera nga bayogerako mu parliament ne ku kitebe kya National Unity Platform ne mu bifo ewasigadde nga program wegenda okubeera ng'etambula. Kansooke nkuweeka ate eno ku Maulana and Rain nagyo gyabadde Miranga na Biwoobe yabadde ayogera ku Honorable Helen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kize. Nacho abajumba nemugamba mukusagirira nemugamba nti wendi omanya wayinza obbaawo by election oba mukama nabaako omubaka bwayita mu constituency